ono yalipota yembera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku byembeera z'obudde omwanjunze Kituusa Mohammed. Ekifaananyi kikubiddwa kitulaga nga omukuubo gw'enkuba gusenvudde ne gudda eri ebugwanjuba bwa Ssemazinga Africa wadde nga waliwo empewoovu ntono nga zikunta ziva mu gabira g'e Congo okwesogga ensi yattu. Wabula ate bwe tulaba embeera y'obudde tusobola omusana okwakanga kubako ebitundu ebisangibwa mu masekkati ssaako n'eri ebuvanjuba wabula n'eri nawo ebugwanjuba era nawo omusana gujja kwakanga bwe gukubako okutuukira ddala eri ebukiikakkono bwa ensi yattu. Mu biseera by'olweggulo tusubirawo enkuba okutonnya okusinga nga Masaka wadde nga ebbungo lijja kuba ku diguli 28 okutuuka ku 30 so nga ate eri ebuvanjuba erusobola omusana kusigala nga gwaka nga bwe gukubako ebbugumu okuba ku diguli 30 wabula eri ebugwanjuba wadde nga ebbugumu lijja okuba wakati awo 24 okutuuka ku 30 ate wo tusubirawo enkuba okutonya so nga ate eri ebukiikakkono omusana gujja kusigala gwaka nga ate era bwekubakubamu ebbugumu okuba ku diguli 30. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga Doha tusobola omusana okwaka ebbugumu okuba ku diguli 29, Beijing 6 wabula eri Washington DC awo tusobola olwandagirize ebbugumu okuba ku diguli 10. Webala okubeerako naffe beera bulungi.